musaabuludde bye twakola webale mubivuddemu muwalirizza n'oludda olwaleeta nalwo ddubuza kubanga bye lwalwanirira ate nalwo olubirwanyisa ekimweraliikiriza nti bba balwanirira ekintu bandi banga ate bakibakwakulako dda kyokka nga bakikwakula tebateekeddwa Muhoozi gwagamba let's go fe abaaleeta ekintu kitukaddiira mu ngalo naye mmwe abakiwambidde mu kkubo gweolunakutikkira obwa faaza ngo ganti njagala kubeera paapa alo Muhoozi yakatikkira obwa father reverend father agala kubeera pop that kind awo ne Bobi Wine yakusinga kubanga taata we kyabadde agamba genzeko mu parliament naye gwe gamba nti CDF mbwate nagenzeko Congo ebizibu bya Uganda byagenda Congo oba kitawo kuwa ebitiibwa naye banga bizze bitambulira kumukumu ekyo kikufuula okubeera special Muhoozi nkutegeeza ate abakwetolodde tebannaba kukikutegeeza kanyambe ku kitawo nkimutegeeza aba bakusuuta nti ojja kuba president oyinza okufuuka a step on olwaba ate abagenda okujja nga si gwe agenda okuba naye nga gwolaba nga azimbye amaanyi ne mu kusembayo kwakyo ng'ate abakuli ku mugongo bagamba nti genda bakitunuulira nti oli mwangu wa kujjawo ng'oweereddwa entebe bo ne bagisigalamu Muhoozi tonnaba kuyingirako mu byabufuzi mu nsiike etegereka yakuwanyisiganya kwa birowoozo kubanga ne mu magye sikakasa nti ebirowoozo byo byali biguliddwa okujjako nga biwandiikibwa Justin Namere ono nga mbaka wa parliament omulonde omukyala ow'ekibuga ombaka wa bamulonze yes ombaka wa parliament omulonde omulamuzi gwe yalangiridde I would expect that from him. That's omulamuzi gwe yalangiridde tulina kikanyaako tannalondebwa naye omulamuzi gwe yalangiridde ekyo olina okusuubira mu wa Nuupu era oyo ayise testi ya Nuupu ekyo kye bali dibeti eteeka okubaawo dibeti eteeka oyo amaze okuyita testi ya Nuupu dibeti eteeka okubaawo omulamuzi gwe yalangiridde omupiira wamushana omupiira gugenda mu penalty guba gugamba bagenze mu kakodyo ako okusimula penalty ono yagenze mu kakodyo ka kusimula penalty okusomesa abo weetaaga emyaka mingi okusomesa abo weetaaga mingi linda ku katono kanyambeko omukyalo ono ntonyambako nze mumanyidde nina ekiti kye mumanyiddemu nze sinawakanya kooti temulangiridde okujjawo nga simanyi Luganda seesimba omukalulu nagenze bugenzi mu kooti temumanyidde kooti si yemulangiridde mulyannyama wakakyusa amannya emirundi esatu wagendera ku mateeka ono nze mumanyidde mu kiti kirala mulyannyama wakakyusa amannya emyaka emirundi esatu ng'okola zisimanya affidavit naye waba yayise gye yayise mu Kamoli waba yayise gye yayise mu Kamoli wakoberera amateeka nganze bwe nagagirizeemu yayise gye yayise mu Kamoli okufuuka omubaka naawe amannya g'okyusiza emirundi esatu ng'olayirabirayo bya kooti wayigakyusiza mu Kamoli muyambeko kintu kimu njagala muyambeko oluyombo lwa social media lwe yalina luli mu atoleeta ebyo oluyombo lwa social media nze gye mumanyize ne Farida omanyi embeera ze ez'okukyamuka nate naffe mutuyambe kati nga ffe mutwetengana balw'omushana emyaka gyo mingi nnyo omunawulira information otuyambe nga yambeko obudde bwange bwonna mmere oluusi kugamba nnyo odeeka naani obudde bwange obwedde oyo ono obudde bwagasaaki ono obudde bwagasaaki nze mumanyire eri mu social media ne Farida nange nkumanyidde mu kukyusa bayasamanga bo nange nkumanyidde mu kukyusa amannya nakubba bitabo era bagenda kujjayo obudde oyogera oyo mutoyo oyo wajjo si muwala sempijja omukulu don't worry nawe kitaawo gyali ye yaani lwaki teryamumanyi Adam tugende mu maaso tunnyonnyole kyabaddewo what is good and I am talking empia what ono si yali sibyo ku kitaawe what is for the good semwesimbangako nga bwe nkugambye he's an old man atambuza bulimba tayagala kukkiriza amanyi nti politics kwasama banange politics si kwasama what's going on here kyekigenda mu maaso Adam singa muleeta bano abasajja abakulu politics gwe bazanya ono si yasimba ku kitaawe singa sesimbako ku musaize I don't point at me don't point at me studio si ya nnyoko ati
What's going on here, ladies and gentlemen? You will shut up and I will speak. It's my time. Just not. Look at your age. I intimidate. Look, I know for sure this is good for ratings and traffic. But what is it doing to our people? Really? This is heartbreaking. Anyways, that's not the topic y'olwaleero. Tugenda kutunuulira Alhaj Sulaiman Nadduli avudde yali mugamba Muhoozi Kainerugaba nti gwe ayagala okuwamba ekintu kyaffe. Ayogedde ku bikolobero bitula mu Uganda byonna kye bikyusa. That's the biggest question. Now, tandike show wetwogerera kati. Ya mu life yo nawe wali owangudde. You are life failure. Mbule wali owangudde. Wabulwa bakubabulwa muno obulwa mwabyewo sente wewoza sente z'abantu. Oliko emisango genzeko eruziro gikusinze. Bagamba mbu. Nedda jembye njogera biri serious. Tupoza ojja nambi kutekereyo. Bamusibasibadda. Life failure yali abo naye azungira ku bantu. Okay, twagala okugenda. Ate ninda ku TikTok, anti wazze ku TikTok. Ojja kumpulira bw'obanga tomanyi tulangako wansi abamanyi boogere. Tukumanyiko bingi nnyo kyekinnwanya kyekimu ku binnwanya byoli. Otherwise, etteeka bw'oyita mungenda kusoka ku arrestinga ggwe. Wakwata akaana kabende akatono okalepinga okatadde mu matiga konna katambula keetya. Nsase n'abakalaba mu kamera nze naakalaba live. Konna kala ne kasigaza n'emmere muno. Kaba n'obujonjo kalina obujonjo ne mugamba kalenzi nga tokafa nako. Nga konna kalina obujonjo katagala katambula kazunga. Oboka ubarutu mmeka tekaina manyi wadde okuyimya kati katambula kagenda gwa. Nedda ono omukazi ayagala kumanyira abantu munnange ayagala kwefuula nti wa kitalo nnyo mbuno ye kubanga mwana wani mbu wa kitalo nnyo toli wa kitalo nga bwolowooza oyagala masanyalaza naye njaga kuwa mu full socket. Okay. Oyagala okutusati ojja ku TikTok okwerabisa mufere bantu bammwe nze temujja kunsobola kwa byenkola byange emisango gyendimu jakajja walondabeko mu misango gy'ekkololo. Ndi wa ghetto mu Uganda yonna Museveni yankwasa ggwanga lyonna. Omanyi lwaki yankwasa ggwanga lyonna? Yandabanga entegeera yange yanjawulo ku yammwe. Ekyokubiri, muzeyi saamusala mulimu nga mmwe abaabuukira. Mwe mwamala kugwa bululu. Wano wentudde waliwo omukazi yakolawo olunaku olu. Olunaku lumu naye avaayo ayogera. Life failure yasirikako. Ebizibu byolina bikumala. You a typical thief. You a criminal. Ori criminal. Omanyi lwaki ori criminal? Wano tuseke ruzira. Toina na right eyogera mboli mwabuzi wa president. Masaka ine biziwe. Njagala owulire obubaka Museveni bwe yali atisse bannaddiini abagenda ewa president Kyagulanyi Ssentamu. Yakulembera abasajja bano bannaddiini okugenda ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndowooza akasente ke baamuwa bamugamba nga tekakola omusajja mugambe omusajja nga tetuwulira omusajja nga tanyega omusajja nga atubuze kubanga His Excellency ekituufu yabula gavumenti ya Museveni olw'ensonga abannansi be bamulina tasobola kumufuna nga abannansi bamulina kaakati obubaka basazeewo babuyise mu church bugende direct eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tapinga David Lewis Lugongoya abere ku VDN, tapinga Joel Senyonyi abere ku VDN, honorable bonna mbatapinga buli comment mukulembeze wa NUP mutapinga mwenna abananchukachuka muwulirize message eno ono omusajja nga wa side kwayimiridde endowooza ya bannaddiini kuba yimiridde nga bwe beesula okugenda mu maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza. Winning power without peace is not victory. Wuliriza bulungi akugambye nti winning power without peace is not victory. Allahumma salli. Bana abasajja boolaba bana abasajja tebakkiririza na mukalulu. Ono omwami yali agenze mu maka ga President Kyagulanyi kumugamba nti ne bw'obanga owangudde kituufu tukimanyi nti wawangudde naye okuwangulako tekugenda kuleeta mirembe mu ggwanga. Bano abasiru be bano abakkiririza mugamba nti wetugamba nti ensi esaana okubeera n'okukyusa obuyinza mu mirembe bano bagamba nti okukyusa obuyinza mu mirembe kuba kuyiwa musaayi. Mmwe temusobola kumanya zino codes bino bye byali bimututte kino kye kimu ku kyo. Wuliriza owulire onnyonnyoke. It is measured not by who wins an election. It is measured by who can unite the people, who can unite the people afterwards.
who can bring all people together after this is done. One who can bring people together is the true leader. One who is dividing is not a true leader. A true leader is able to accommodate everybody, even your opponents. Omuwulidde akugambye it is measured not who win elections but a leader who can unite the people, who can bring people together. Manya makulu gaako akugambye nti tekirina nawe kiri nti kikolebwa nti emirembe oba okugatta abantu nti obwo obusobozi buli ku muntu awangudde kalulu. Simanyi oba ono omusajja ategeera bulungi. Ono omusajja akugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde wawangula akalulu okitegeera naye tosobola kugatta bantu. Omuntu yekka alina obusobozi obugatta bannayuganda abantu ye Museveni. Ono omusajja kyali mu kugamba Kyagulanyi Ssentamu talina busobozi bugatta bannayuganda. Taata tuze wooli mu makaago tolina busobozi bugatta bannayuganda. Okuwangula kugenda kuleeta ensasagge, abantu bagenda kweyawulayawula. Omuntu yekka asobola otugatta kana akalulu nga we kali tukatwale nti kawedde, naye Museveni yokka olw'okubanga alina emmundu, alina obuyinza, takkiriza mubbi mutemu, yasobola okutukuuma nga tuli ffenna bannayuganda. Ono Archbishop mutuufu akugamba nti Robert anenya Robert Kyagulanyi nti yayawulayawula abantu bampuuga baani abo gurupu. Akugeza kuga nti Museveni yasobola okugatta bampuuga bamukaaku ne Kyagulanyi bonna mubakolere wamu. Mboyo ye mukulembeze omulungi ayita bano bampuuga mujje gyendi mbakozese, mujje akwata sente n'agulirira abanuupu mujje. Mboyo ye true leader akwata sente y'omuwa omusolo n'agulirira abamuwakanya okumwegattako nga tebamwegattako kubanga baagala naye nga bamwegattako olw'embeeramu abayisa obwavu na sente. Kati wuuyo mwawulidde sente zaataddewo ng'ayagala balayire n'ateekawo sente empitirivu ennyo mu memba wa palamenti afune milioni 3.5 Garcia Bulooro. Ono omusajja alina kasembiyeyo mukawulidde nti oyo ayawulayawula omukulembeze yekka asobola n'okuleeta abo batakkanya nabo mu ndowooza be bannabyabufuzi. Kyagulanyi Ssentamu be yakwata nga bali banguzi n'abagamba mufulume. Ono omwami yali yeetisse obubaka ogenda ogamba Kyagulanyi adde mwatule ne bano abali b'enguzi ababbi bakwatagane balyoke bamukkirize ekibiina kye kibeerewo ng'akolagana ne gana agabbi agali gwenkwe bano abalya mu lulime ne mu luzise. Ono omwami bubaka bwe yali atwalidde pulezidenti waffe bino byagambwa alina okubakomyawo bonna ayogere ne bano asonyiwe n'abo beyenenya akkirize enkwe ezenge abali b'enkwe mu kibiina kye. Ono omusajja buno bubaka bwe baali beetisse. Wuliriza bulungi ne bino. Now this is done. What can you contribute to the development of our church? What can you contribute to the development of our nation? That is a true leader. Now I want to invite those who won as members of parliament, even at presidential level. Bring everybody on board. Let there be national dialogue. Kakati wano wewali ekinyusi. Eno video wano wewali ekinyusi. Bubaka ki mubadde muwulira propaganda nga waliwo abagenda ku ma TV nga omuntu omu wa opposition ava engulu eyo bamuyita Odongooto yaleetako kino ekintu yakireeta ku TV ng'awoza Kyagulanyi mumunoonye, bwe mumala okumunoonya ajje atuule twagala dialogue ateese ne Museveni. Omusajja wuuno Munaddiini Archbishop Mulamba akugambye, owulidde bulungi ebigambo bye, akugambye now this is done. Akalulu kaawedde. Kati abuuza Kyagulanyi gwe babba atali mu buyinza mbu now what can you contribute to the church of Uganda? Ekyo ekibuuzo muwulira wakyakibuuza. Mujjukire ebbaasa ze babawa, Museveni sente z'abawa, abawa enguzi, abaliisa, abagulira amamotoka, abawa buli kimu, kikyasobola okukola. Mbu what can you contribute to the nation? Can you imagine? Ebyo ng'agenze mu maka ga president kubimugamba, tolina, oli mwavu, oli mukopi, kiki ogenda okwongerako ku ggwanga lyaffe? Kiki? Tolina muntu, tolina buyinza, ogenda kwongerako ki? Kyaki ogenda kutuwa ki? Olina mmeka, gwogenda kutuwa sente mmeka?
ono omwami bye byali mumutute mu maka g'omusajja. What can you contribute to the church? Kiki ky'osobola okubawa? Mulowooza president bw'afuuka omukulembeze Kyagulanyi yawangula entebe ye bwe bamutuuza mu ntebe ye waliwo kyatasobola kuddukanya? Abisindikira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president waffe ono omwami buno obubaka gwabusindikidde amugamba gwe ssebo Robert Kyagulanyi Ssentamu tukunoonyeza otubuzi twagala legitimacy ku gavumenti yaffe kwataba MP bo abo boolina abatono be twakuwadde nga abasinga obungi twabaggyeko twabamye obuwanguzi nga tukimanyi ne tukuwa bu MP bo kwataba MP bo baleete balayire mutule ne Museveni mukanye muteese mufwenna oba bakuwayo ekifo gavumenti etambule. Ono omusajja bwebubaka bwasindikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe ssebo Akibusho President Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda yawangula akalulu ayagala ntebe ye tewali dialogue tagenda kuteesa nammwe tateesa na mpingu ku mukono tateesa mu musaayi akalulu yakawangula alaali mukirize muwa obuyinza ssebo obubaka bwo tubuwulidde bw'osindikira president taginga buli mukulembeze taginga buli mwana wankyukakyuka mutambuze vidiyo eno etuuke ku muntu wa wansi bano abantu bwe batyo babasiruwaza yeefula obulira enjiri abadde asindika bubaka eri president bino bye bali batutte mu maka ge. Let us talk to each other. Let us bring everybody together. Let us reconcile with one another. Let us forgive one another. Let us forget the past. No, don't stay in the past. Even when you have lost, don't be in the past. Keep going. Keep going. The best is yet ahead. God is doing a new thing. God is here for Uganda. Uganda, the best country for God and my country. Ono omwami alina ejjoogo agamba His Excellency mbu let us reconcile. Bwamugamba let us forget the past. Ayagala twerabira omusaayi Museveni gwali abaana abato batidde mu campaign. Twerabira abantu abali mu makomera. Twerabira abaana abafudde okuviira ddala ku Bakibalama yonna gye tuvudde. Twerabira omusaayi ogugwa abaana Museveni gwayiye. Museveni ono yayiwa abantu baffe. Yayiwa omusaayi gw'abantu baffe nga ajja mu buyinza azatta abantu bakolwaleero. Ono omwami atugamba mbu tugende ku reconcile mbu twerabire byonna bye tuyiseemu ne mu campaign Museveni fujjo lyonna lyatukoze mbu tulyerabire tutuule tutambuze gavumenti egende mu maaso. Tambuza vidiyo eno etuuke ku buli munnansi bategeere nti zino nkwezenge bano abasajja baatunda ensi yaffe. Luno olutalo luli wakati wa munnayuganda n'abaawamba ensi yaffe. Abakulembeze baatulyamu olukwe. Munnayuganda tosuubira mukulembeze n'omu kukununula. Oyina kwenunula wekka mulina kwesitula tubanje obuwanguzi bwaffe. Museveni tasobola kugenda na buwanguzi bwaffe nga ne bano bajja batusulalako bwe bati. Amongo ne Mao katandika butandisi. Minisita w'ensonga z'amateeka n'ekitongole ekiramuzi gwe bayita Norbert Mao mawulire bwe gato gagenze maaso n'okoleka nti gategeezezza ne gagamba nti akisinyizaako n'agamba nti tomanya naye muninde nnangirire. Mao agamba nti tomanya naye muninde nnangirire. Mao ayagala kulangirira ki? Ayagala kuyingira race y'obwa speaker ba palamenti y'eggwanga Norbert Mao nti ayagala kuyingira race y'obwa speaker nga race alina okugibaamu. Mao kati agenze okuvaayo bw'ati amule gagenze okwogera nti Mao ono ayinza okujja kuba speaker ng'ekyo ekibiina ky'NRM kyamazidde okuba nti kikakasa nti Amongo gwe baleeta ne Thomas Tayebwa ng'omumyuka ku bwa speaker. Naye nti tebinnaba kuggwa waliwo abagamba nti Mao era nti alina mission ez'okutuukiriza mu parliament singa afuuka speaker. Bibadde biwulirwa mu myaka giri gyonna ng'ebiri egiyise nti Mao ateekebwateekebwa okufuuka speaker parliament ye12 yadde ng'NRM yatongozza bali amule gabadde gasigaddewo nga gagamba nti kikyali on. Kaakati nti onaawulira race singa Mao agyesogga ojja kuwulira race ejja kuba y'amaanyi nnyo nnyini ddala naddala nti alina support okuva mu babaka abava mu kitundu ekyamaamuka g'eggwanga so nga ne mu NRM si mutono yadde nga pulezidenti wa DP naye ati ne mu NRM si mutono. Amongo niba nga bwe bityo bwe biri. Mao agambye nti muninde nja kulangirira nze sityanga kukwogera singa mba nina kyenjagala okwogera. Ebiri egiyise nti Mao
ateekebwateekebwa okufuuka sipiika paalamenti ye-12 yadde ng'NRM yatongozza bali Amole gabadde gasigaddewo nga gagamba nti kikyali on kaakati nti onaawulira race singa mawa agyesogga ojja kuwulira race ejja kuba y'amaanyi nnyo nnyini ddala naddala nti alina support okuva mu babaka abava mu kitundu ekyamaamuka g'eggwanga so nga ne mu NRM si mutono yadde nga pulezidenti wa DP naye ati ne mu NRM si mutono amongo niba nga bwe bityo bwe biri mawa agambye nti muninde nja kulangirira Justin Namere munakibiina kya NRM bwe yabadde alangirirwa wakati mu mwebyo byavudde mu county kale nno NUP baamazidde okuba nti beeyongerayo bawakanya ekyasaliddwa omulamuzi Abati asiimwe Masaka kakati mu byonna Amole gabadde gagenda maaso n'okuba nti gatambula nga gagamba Amole gabadde gagamba bwe gati nti senkulu w'ekibiina ky'NRM Ssentebe ow'okuntikko era ng'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ye yagenze maaso n'okuba nti yaragidde bakaddemu muddemu mu kabale ak'e Masaka nti General Museveni yaragidde muddemu mu kabale ak'e Masaka kisoboka kityo okubanga tetwafunayo yadde omubaka n'omu e Masaka ng'ate eggombolola y'ekimanya kabonera division y'ekimanya kabonera ng'ate NRM yagiwangula nti akannamere baakaddiddemu ku order osinza ku mawulire gabadde gatambula era waliwo akatambi akakwatiddwa nga amyuka omukulembeze w'ekibiina ky'NRM mu Buganda ye Haruna Kyeyune Kasolo mu katambi akamu yalabiddwako ng'ayogera kati misanatuku nti General Museveni ye yaragidde akalulu k'e Masaka baddemu bakabale era bamekinga sure nti NRM yakawangula kizubuka ky'okubanga ekibuga kyonna kiri wansi wa NUP baatubye nti General Museveni bw'atyo bwe yagambye n'atuwa order akatambi kabadde kasasaanyizibwa nga kalaga Kyeyune Haruna Kasolo ng'akyogera misanatuku nti General Museveni yaragidde. Now Ssaabakunzi w'ekibiina ekya NRM ye Rosemary Nansubuga Senninde asambaza ebyogerebwa nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabadde n'omukono mu by'okuddamu okubala obululu e Masaka City muna NRM byagenze okuggwa ng'avuunudde. Senninde agambye nti bannange temuwaayiriza General Museveni tasobola kweyingiza mu bwetengereze bwa siga ddamuzi oba bw'essiga lyonna ababyogera bamuwaayiriza mwenoonyiza byammwe tekisoboka. Senninde agambye nedda bannange kidiridde abamu kubagamba okuba abawagizi b'ekibiina kya NRM mu kibuga Masaka okutegeeza nti ne kandidate yennyini gwe balangiridde Justin Namere yawuliddwako nga yeewana nti pulezidenti era ssentebe wa NRM Kaguta Yoweri Museveni tebwahabulwa yeyaragidde nti obululu buddibwemu okubalwa. Kandidate ng'agamba nti General Museveni yaragidde bw'atyo n'amuyamba okuyitawo. Senninde agamba nti kino si kituufu era babyogera bagezaako okuttatana erinnya ery'ekibiina si kituufu nti ddala ono yagenze maaso n'okugamba nti alagira naye nga bagambye nti waliwo akatambi nga kalaga minisita Kyeyune Haruna Kasolo ng'agamba nti General Museveni yakikoze mukadde mu kabale. Kale FM ekulera omuntu wa bulijjo n'agamba nti ekibiina ki NRM ekyo ne wiini bali bati tebaagalangako kifo kyonna kubafiirwa. Likawunti n'agambye nti olwedde balina obululu bubiri rather balina bawiina babiri okuva mu likawunti ey'ebuwekola South Constituency kakati ne Masaka City newankubadde nga abanno badukidde mu kooti. NRM yeewakanya egamba nti si kituufu. Kakati mbadde nsaba ewabalimu ezo tusooke tuveeyo nsaba busabi ewabalimu ezo tusooke tuveeyo balina kye batuwadde kati ate naffe ne tukigula tusooke tukomeko katono. Ladies and gentlemen zitokote essaawa yonna nabagambye okwerangirira n'okufuna legitimacy ebintu bibiri byanjawulo nkiddamu. Osobola okwerangirira kooti system gy'okozesa mu gundi yo mu system yo yonna kubanga ebeera ku mikono gyo
naye okufuna legitimacy awaba obuzibu. Ladies and gentlemen, Robert Amsterdam amaze okuwandiikira akakiiko ke bayita CMAG, Commonwealth Ministerial Action Group, nga tuyita mu kintu kye tuyita Harare Declaration of 1991. Wano nze ategerawo nze kana bagamba bampita Dr. Shama mu Foreign Affairs ndi Kabaka. Katusooke tuveeko wa Robert Amsterdam nzije nkunnyonnyole. Akakiiko kano ke katadde Samia Suluhu Hassan ku hold. Tujja just watch the space. Musoke muve wa bali mwezo. Soke tudde ku X. My name is Robert Amsterdam, and I serve as counsel for the last 8 years to both Bobi Wine, the presidential candidate in Uganda that we believe won the last election, and his political party. We are all who are engaged in Uganda today shocked and appalled by the continuous stream of statements coming from Muhoozi. Katisoke tukakomyawo. Ayagala full video ojagisanga ku YouTube. Ennyonnyola kino ne version ngewe ojagisanga ku YouTube. Wabula mbadde njagala ku ekiwandiiko kyekyawe ekiwandiikiddwa Commonwealth Ministerial Action Group nga Robert Amsterdam amaze okugiwandiikira. Nga ayise mu kintu kyetuyita Harare Declaration of 1991. We batuulira bonna ne bagamba nti kakati wano senga omuntu agenda against democratic principles. Nakuga eno policy ya Bungereza. Policy eno ya Bungereza. Kidamu policy ya Bungereza, and Uganda is a Commonwealth state. Ochiga Uganda is a Commonwealth state. Mwamaga muntu singa obukodyo. Muntu singa akakodyo aka kakubba kalulu naye embalayirira. Akakodyo aka katu obukodyo obutwala entebe. Tukyasumulula tebunaba. This is just the beginning. Ochiga nakugamba ekintu bakita democracy na bagamba democracy eno policy ya Mungereza. Omungereza ekamala byonna wa Uganda. Ate America naye. Ayina olutalo ayina okumaliriza mu Uganda awo. Ochiga ekyo gwe muna Uganda just organize nakugambe gwe muna Uganda kola kyoyina kukola. Foreign policies feka kati fetu jazitambuza nakuganze foreign policy mbi Kabaka na bagamba ebintu bino byembasomeseza byonna bina betuze tusome emyaka ena rounding up tumba tubisamalizingira wano kweno stage nkidamu tubisamalizingira kweno stage wekigwera revolution teinayo shift ndala jegenda kukola wano wekigwera mu human rights nakugambye tikati wano mu human rights policy makers ne ba revolution ozibegatawamu ne balwanyisa ekizibu ne bakijjawo kyekiriwo kakati esawe no batukutte batuwadde bali mwezo wali kakati fetudde ku bali mwezo naye bo ba Andrew Mwenda n'abalala bonna bali eri ku X bali mu kwedifendinga mu Uganda let us strike X tugende ku X tukolera wa Robert Amsterdam tukolera wa Jim Rich we tukolera ku Human Rights Watch yetuyitidde tukolera ku Senate ya America yetugenda okukolera okitegera ekintu ekyo so gwe muna Uganda ina atanagulawo X yesawa tugende tutaase gwanga bino ebintu bikola nkidamu ebintu bikola nga temunasituka nga mukyenoonyanoonya musituke waliwo kye tulina okumaliriza mu foreign policies. Yes, nakugambye akalulu kano policy, it is a foreign policy. Nakugambye no revolution yayitamu 100% foreign policies. Lwaki nti democracy and human rights, it is a colonial administration system, continuation of neo-colonialism. Wetuli eno system si yaffe. So baneno abadde batufugira mu kintu kibayita fisad democracy, fake democratic system mubadde batufugira naye kakati ffe twagala tulage bano bananyini ba democracy bantu babuuze basebo policy yamwe ekola bweti bakulu eno policy gye mwatuleetera nga balina tukuba migo olwokubanga tu participating. Robert Amsterdam akugambye nti ye bakakasa nti His Excellency Kyagulanyi kiddamu bakakasa nti His Excellency Kyagulanyi yawangula akalulu akawedde ebigambo bya Robert Amsterdam sinze. Yes, kitegeeza ki fetu amaze dofuna legitimacy era fetu jirina enale mutukwate bulungi. Yes, muyinza okubanga mabbi akalulu mu system ya mu Uganda na legitimacy fetu jirina. Fetu na access ku funding, fetu ina access ku sanctions, fetu ina access ku international trade, fetu birina muyina kuyita muffe okubifuna nkiddamu. Yes, mu system mwawangudde ne mubba akalulu. Yes, mwatuwangudde naye nga tebinnaggwera mu system. Naye mbagambe fetu ina ebisumuluzo bya bino ebintu wammanga ekisooka legitimacy fetu jirina. Fetu gendo bali legitimizing obane date twaganye. Number 2, fetu ine ebisumuluzo bya trade, international trade na kugambye bagenda kutukuwa sanctions mugenda kuwulira. Fetu sobolo zistop. Fetu ine ebisumuluzo bya ICC bakulu. Robert Amsterdam mumulide mu video ye. Yes, akitegere kintu kye wetulagamu. Commonwealth Ministerial Action Group esobola okusaza obuntu obwanguzi bw'abano. Etya tudde wa Robert Mugabe.
kye baamukola be bano bennyini betuleese ab'ettabbu waliko Abamerika abo n'Abangereza betuleese kitegeera ekintu ekyo gwe munnansi just tukatofaayo just wali not nakugamba wano ku Infinity Class nze sigenda kugamba Munnayuganda nti situka naye mmanyi ebigenda okusitula mbimanyi so just relax wano wa Infinity Class todda muziri ziri live zeri gye bakayana muganye okusituka temwagala kusituka relax faba Infinity Class byaffe nabagamba biri slow but sure kyobola bane waffe wabeerawo kanyiriro kokka tetubeera na stress president yabaga bali be balina okubeera ne stress lwaki fe ekyokukola tukimanyi this is a non-violent revolution nga tuyita mu democracy ne human rights wona ategeera essence oba wona ategeera scope gye bayita democracy ne human rights ogenda kubanga tokyasobola kuddawo okuleekana n'Abannayuganda ate tolina gy'ogenda kubisanga okujja kuwano ku Infinity Class tumaze okuwandiikira CMAG Commonwealth Ministerial Action Group kati aba NRM bamanyi kyetegeeza ng'ovudde ku bano buno bwa NRM obubaata manyi mu NRM mulimu obubaata kati bamaze okukola ki bamaze okutegeera kyetegeeza this statement kino ekiwandiiko kino this writing this one manyi kyetegeeza yes nekiri kiri bye muli mu kudefending eri ku gundi ku X bijja sanctions zijja tugenda kufunda mu Uganda eyo Seshama kanesekereko tugenda kufunda mu Uganda awo nabaga nze Minister of Foreign Affairs addako kiddamu nze Minister wa Foreign Affairs addako era kati Bannayuganda ino stage yo mugenda kugitegeera kiddamu mugenda kugitegeera abana ba Infinity Class mugenda kutegeera nti bampita Dr. Shama kati abamu bagamba ekikulu keewaana nnyo kati kale byandibadde bikola naye weewaana nnyo kati nze nkola ntya okitegeera so Commonwealth Ministerial Action Group eno njagala mujjuke nti yanalinga ne gundi ya Samia Suluhu Hassan ne bagamba kakatutaddewo akakiiko akagenda okunoonyereza ku bintu byonna bibadde bikola ki bibakuvunaana opposition byekola ki byekuvunaana so olunaku lwaleero kabeera nti kaze mu Uganda nako nga bamaze okukawandiikira tulinda decision yaabwe balina okusalawo naye nakugamba nti abantu bano ekintu kyabwe kyembamanyiko tebakulwanyisa ng'okyali mu kaseera kakaligitimaase Samia Suluhu Hassan bamwanguya kubanga weyabba akalona yeyangu okukola ki yeyangu okwerayiza yes naye ono akyadireize yabadde ayagala naye kusembera akola ekyo naye yagenza okulaba nga repercussions tajja zisobola ne bakwongezaayo so Ministerial Action Group eno yekulinda kubanga tukuzabyeko nga tusaba ne an independent audit yes waliwo ekiwandiiko kyenayo njagala kikonfaminga abagala okusaba external audit naye waliwo akabinja akagisabye tujja kiraba mu next video lwaki akabinja ako kasabye external audit nabagambye nze Shama sagala nnyo kulaba musayi nga kukola kinga kuyiika mu ggwanga ekyo kyo sikyagala kubanga ebyokukola mubimanyi just mwebuzaabuza okutabikola mukozesa ekibuli naye si mwe musinga ekibuli twali gavumenti ez'ekibuli NRM let us lie low tulowooze ku Uganda tulowooze ku future y'abaana bammwe n'abazzukulu bammwe ensi gye mugenda okubaleka mugenda mwagala mbaleke mu nsi efaanana nga Libya mulowooza omusayi gwa Libya kati guli proud omusayi gwa Gaddafi guli proud nnyo ne Libya weefaanana tukole ekintu kye tuyita elections audit omutuufu alangirirwe kubanga ye option gye mulina temusobola tuzza mu dialogue bye muwuza mbu simanyi mu 2031 tufune government empya twetaaga elections audit DR form entuufu muzirina nkiddamu abantu bano DR form entuufu bazirina ne national unity platform ina DR form so tukole audit omutuufu alangirirwe Uganda egende mu maaso naye bye muli mu kwebuzaabuza ate mujje mu iPod simanyi mu parliament mutwe legitimacy tutandika okwogera ku transition bakulu teri Munnayuganda akkiriza ebyo twaganye akalulu ka 2026 twabiganye mwatu byakalulu tubagamba Uganda yakufundamu mukiri mukitegerawo kiri ebyo byo tuve mu byokwebuzaabuza mulese bano bali bijasida ate mwene badiri kyasirida kambabulye kayanja kankubulye ekintu mwatu tama fenedini twazivaamu dda tuli basamize naye ate tubalayirira kino ne munaleeta mandwa yakiwanuka wadde kibuka omumbaale tetugenda kukkiriza twayanga fe tulinda his excellence Kyagulanyi Ssentamu yekka yagenda tuwa continuity stop oba kyonna kyaleeta gye yeekwese oba uprise we are ready to do it as of now soke tulabe nga zino foreign policy tuzisika wano oba mundu abaana bali ready zikwata nenze mbaga nze Shama sikkiririza mu kuyiwa musayi nzikiririza nnyo senga tubeera ne dialogue obanga tulina democratic avenue democracy mwamumenye desimanyi wakikinzigira n'okunzigira senga wabeerawo peaceful means tuba tujja genda nakyo naye bye mwogera tumuwa oba prime minister tumuwa akafuwe kati tetwagala bufu twagala ntebe tugamba elections audit period